Omutabizi mujigenza gitya Jebale ko nnyabo kale sebo naye jebale ko sebo njogera ko ne mukyala Nanyanzi sebo oli ku Bell FM ekinta buli ky'omuziki ekisinga bampita Kadima ne Kabogoza tuli ku beat wano bannange nsani sobawuliza emessage twagirebe ntugamba nti munnange ya time tumwina katukubire sebo kiki maama munnange nina kizibu ki nazaala wange nyazaalawo kiki nazaala wange ampisa bubi afuukidde ekizibu bba wange kawooya naye nazaala wange ayagala yaba atutegeerera ewaka awo mpulira yatufuukira ekizibu amaka alinga agamba nti nno amaka gage ayagala ntwale ng'ekyokuttale nazaala wange yanfuukira ekizibu bamere kati maze simanyi na kibitalu nazaala simanyi na lumbe oba lulivaawa tomanyi ki simanyi na lumbe lulita nazaala wange ayi nazaala wo gweyagala afe nga lwaki saagala afe ku bikolobero byankoze abantu baagala bwagazi kufuna bannazaala ate gwe ogamba nti mukama amuyite oba amuyite bannange mpona ekisiraani ekyakuta agamba yagala okwebaka ne baze tomuyita kisiraani mpolampola Nanyanzi wangi tukwate mpolampola oba nazaala wo naawe olina by'omukola tekiina na bwe nkwata mpola omukazi ayagala okutegerera mu maka g'omwefumba mu bafumbirwa taba muntu oyo oba naawe omuyisa bubi simuyisa bubi omukazi alinga akwatira obujja okuva bbaawe lwe yafa ate nga n'eryatta bbaawe tuzimanyi yamuteeka ku puresha n'amutta ani yatta nazaala wange kennyini puresha zikuyitirirako nno omusajja n'afa zikufuga baawe kale ate mmwe bibakwatirako wa anti kalindooza bwe bujja obumulima buli balaba nga twagalana ne mutabani we ye ng'atufuula kizibu kakati oyagala tukuyambe ki mbadde nsaba mwogereko naye nazaala wange bannanga nveeka tulekera amaka gaffe Nanyanzi wange atususseeko mubeera kumpi naye awo oba mubeera kumpi naye tubeera kumpi naye anti kati mwe mwakola ensobi lwaki temuvaawo tetuvaawo ate nga naffe twazimba tumulekere ennyumba gye twazimba baawo babimanyi era abimanyi talina kyatamanyi mpoziga yekkiriranyiza bwekkiriranya kati baawo ye akyogerako ki bawange buli lwe mugamba agamba maama muleke ate nze najja kufumbirwa abantu babiri najja kufumbirwa omuntu omu bwati najja kufumbirwa baze kawooya so si nazaala wange nyazaala oba mwitaani nazaala wange yenna nakula mukyala wa Lugave topisita kamuyite senga wange kati nsaba okole bwoti sebo senga wange mwesonyi omuleke gwe fumba bibyo owange kati masaagala ate ommanyire naawe bw'oba owulira omwetaaga gendayo mukufunire saagala kummanyira kola kyegambye nkusaba busabi ate ng'olinyisizza ffe eddoboozi anti ompitiriddeko Nanyanzi mbadde mmanyi oliwo kunnyamba ate naye wulira by'oyogera Nanyanzi wangi sebo okubye essimu sebo watuweereza message ku beat wano tukuyambe tukubire nyazaalawo nga bw'onnyinyonnyodde mu bulungi n'oyogera by'oyogedde kakati gwe lwaki sayidi yange bwe njikugamba ekukosa era nkosezza nnyo tomanyi nazaala wange byampisizaamu anti oba olina kumugumiikiriza bangi abatuyisa obubi bannazaala naye tuguma owanga iridde alabika ayagala mutabani we lwabutakinjatira ndowooza owulidde ate byoyogera ate gwosobola okuzaala kankuteeko mu kifaananyi Nanyanzi wangi gwosobola okuzaala omwana wo n'omwagala sisobola naye ate nazaala wange ebikola byankola birabika bimwetaaga ensonga nga oziwanvuyizaamu sirina okuwanvuwa omukazi ampitiriddeko oyo lwaki togendako mu beekika oba baalamu bo bakino boogera naye owange balamu bange nabo baamulemwa dda ko ku lediyo ndabe nga mumugambako nammwe abantu ategeere nti aswadde ensi emuwuliddeko naye ensi yo emuwulidde oba kyoyagala ensi emuwulidde togambe nti yennamakula teopista yennamakula teopista okumulaalasa omaliriza okumulaalasa ensi ewulidde kati mbadde nsaba tukomaawo tuleme nsinge nawo wangi mbadde njagala nsinge nawo ayitiridde omukazi oyo bwana Kabogoza bannange tukoze tutya wangi maama wangi kakati tubadde tusazeewo tukuleke kuba kakati tulaba nga ayomba kuba kati nawe wayagala tukubire muntu ate nga naawe otandise kuyomba naffe
Ekikulu oba empisa. Eza nazaaleze. Na nyingi nosema batete. Ani nyingi. Wanji? Batete yandi njagadde nga sina. Ama tukulaba oyina mpitirivu. Nina nyingi. Katukola kimbo tukubira Nyazaala. Sijja mukubira. Kadi bana bake. Kale tujja kudda mutukubire. Sali. Kale mukwano beera bulungi yongera okwolesa empisa Nyazaala ajja kwagala nnyo. Weebale nnyo. Kale gwe. Tugenda kumukubira. Wanji? Temugenda mukubira. Tujja mukubira enkya. Badde tugambye olina empisa ate lwaki oyomba. Ale wamma tutakumalira budde. Beera bulungi. Tugenda mukubira tofaayo. Tufune banafu aba WhatsApp wano abateesa ku nsonga y'omukyalo oyo. Simanyi batubadde batuufu ogaana omukubira naye nga ffe tuganye. Butukoze. Ffe tukoze eki? Tuganye tujja mukubira. Tusibye godo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukwano mwe bali kutuweereza. Amanya nze Haji Kasuli Rashid Ngambira Kabowa. Mu butuufu olyoze n'otakubira Nazaala kubanga okusinziira ku bigambo ebivudde mu mukamwana kiraga nti naye ate talina mpisa muwadde n'akatono. Ate ayinza n'okuba nga yasinga yakyokooza Nazaala n'abeera ng'anyiiga. Kubanga omuntu ategeera toyinza kwogera bw'otyo ng'ogamba abantu abali ku ledi ate n'obavuma. Hajati buuna nze nsigadde ndi Haji Kasule. Haji Kadima mukwano we balituweereza amanya Hajati Namponywa ne Kabowa. Naye omwana omuwala we tebaamutuuza munnaye gye yakulira. N'abavubuka basusse. Olulaba omuwala ng'agula akasefuliya nga apangisa akayumba ng'aleeta. Omuntu bagani bamubuulirako omuntu omubuulirire tayasama atyo. Toyinza kudda ku Nazaala n'omwasamira otyo. Nga naye wali ozadde ku mwana omanyi bw'aluma. Nazaala omwesonyiwa bwesonyi n'omulekera emirembe gye. Sigadde Hajati Namponya Kabowa. Hajati Namponya alina statement yakoze n'agamba nti gwe olulaba omuwala olw'okuba alina byoyagala bye baamutonda ng'ogula kasepiti. Balina emugala gwe obusepiti bwaleetera ebizibu. Don't buy them. Yomuwoza buli omu awujja kasepiti. If you're to buy busepiti bufune nga gwogenda obwefumbira mu gweka. Bannange ne mukamwana naakwagaza mutabani wo. Naye n'abamukazi bannange Banazaala olumu mubanenya naye bakamwana namwe atawise mukisussa muyitawo wamwandikomye era muyose ne mutamukubira ono bamalinda ekawuko. Mwe bali tuweereza abagigenze gitya ono mama kulisi naye banne nkubulire omukyalo oyo alabika mukambwe naye nze kye mbadde mugamba afumbe bufumbi Nazaala amwesonyiwe bw'aba bbaawo amwagala afumbe bufumbi. Nazaala amuveeko amugye mu mannyo. Wabula Mukama Katonda oyo omukyala alabika teyakuzibwa. Nazaala bamumanyira bati oli omwesonyiwa bw'atuuka ekiseera nga wakwagala akwagala ate baba talikwagala ye talikwagala. Mwesonyiwe ekirimanjalo togisobola naawe. Bali baba banenemu. Bali banene ebintu byabajjenu. Ng'ogyepanga ku maama Nzaala. Otya. Ogyepanga ku mukadde Namaalwa e France. Otandikira wa? Otandikira wa? Bali bajjenu. Yamwepanga kaluwa. Naaluka. Waluya mwepanga. Maama nyabo. Otidde. Ekabogoza. Ojoyise. Nyabo kama yamanyiyo. Wanji. Katana mukwano gye baliko banange naye ng'ola kinina Nyanzi muleke ekyo kisiraani kya mukazi alabika ye kisiraani eri Nazaala we empisa talinaamu yadde ettondo bannange oh my god Nazaala we alabika talina buzibu omukyalo oyo talinaamu mpisa yadde mumuleke bannange toddamu kukkiriza n'abantu kumanyira kadima waffe bannange ng'olabye ono $18 nkusaasideko mukwano beera bulungi. Nanyanzi va ku maama bantu mmwe bawala mmwe temumanyi gye tuvudde ne bannyaffe ate Nanyanzi kirabika gw'olina omumwa gw'osojja maama Nanyanzi bwe bamuwulira mukooye muve waawo mugende mupangise maama mwesonyiwe ono Timbatola adyeri mutuviire ku bamaama. Thank you so much Timbatola adyeri Kabogoza. Diburo mpulidde okubirawo wajita eyasolo abajita nti kati omuyimbi wajja okuyimba bateekamu ne kajita kasolo bateekamu gita ennyini nyini wali omuyimbi ajja ako kenyini akatokota bateekemu kagita ako kenyini nyini akaganda dampulira nga okuba amasimu wasolo yangu wakola abayimbi bagambe bajja ku Diburo Kabogoza. Njagala okubategeeza abayimbi mwena mwena abaagala okulikodinga ennyimba zammwe ng'oli